nachi kaibana nachi niwona bakaibana banyama ya bizuwe nachi watubaliza nyobereko kubikiza kitagera maso nachi yenze masoko yamshiro kubakuke efama ready ebutizi kakani sasa nyingine timu yesa seble barazikwedikodi kuke efama ready ebutizi wao bali mkizibe pasta kujigo alozi asile wali mkizibao junior kujigo wale kunywani ongeza zekoda saja bande wade wali abasoko kamera ya banywani kasonga kulaka luluka basoko kamera wa masaka basoko kamera chi sigenda bani sanyo sabata dunia siya kutema siriva pika maswaku yali wagero sikuni class siku kutu ubaiti tubasalaga DJ Plus walinyo DJ Mikale wali awo kibera kala pendoko wao siku ekala kasifuru bodi esana ngabo kaboso muinga omoisha obapelwa kuteke fama ready ebudisi nyanishe obusenda chashizo kulega Kampala abarende Kampala sunabe kozi yabambisi mbele ya bizi sura ya bebisi mbele ya bizi sura ya kachi ebisi yamba mbele ya bizi bizi ebisi Agenda Kongo vya Mungu. Ladies and gentlemen, masoko kuchukua ya ladies and gentlemen, fama mmoja ya polisi watuanisha shule ndani ya wachanga balala shule mbele kumtukisi na kuita wano batije tuli umukwabu ndongo cha kubanja ufuso tam fresh and sweet ya dareze bisa Sima wachanga balala soma mbele kumtukisi na kuita wano batije tuli umukwabu ndongo cha kubanja so tam fresh and sweet Mera nyuma
nga bambuuza nti naye gw'okikola otya gy'okikola otya nga bambuuza kikola kya muganda wange sirina sayansi waakyo naye sayansi mwe mumulina kamperekerezako obugambo bwange kasikuwa naye nozisasulira ssebo kyaliwagezisi okogonyeza kyakaina nsanyusa obala abasabale banyawo yenze sunamene okubuganya famme mubutigizi mubeeko ng'endongozi kala kati obutagiza eriyo yaffe gye balagira ey'Masaka twali twakajja bangambanga bwala ebyo bikola Masaka ebyo mutebikola Kampala tebyafuukidde ekizibu e Kampala wano walayiba tutegeka ebisaawa ebijjula weewaleeza ekisa kya Mukama wena bawunawulaliza gentlemen ensasagera gyeyongedde amaanyi muzikirize saawa n'abasaba n'abanyawo mbagirira omusajja wange wetuyinga ku makya kayibanda
era bwe ndimukwata kwongera mukumukabya musaala eyakala katayimba yo omuleka agende bwaki naye kyamunoonya era bwe ndimukwata kwongera kubagata babiri babeteete nange ate banange munomutya ate yakuba Bobi Wine yokolaki sebo utawana president sebo yakuba Bobi Wine yokolaki era kyamunoonya nani anonyumya era bwe ndimukwata kwongera kubagata basatu alirani eyakabya Ssaabasajja Kabaka Maziga eyangula Gatayimba neyakuba Bobi Wine singa tozuula nti wakuba Bobi Wine kitawe yalimu asobola kubeera ngabeeramu naye nga mubetenda wekofonera omusikyomu katono nnyo mbuli yali wansimuwo kiri gitya muwulira bulungi bannange kyemumpoze simanyi bwenyinza kukibasasula naye katubayimbire katubakube endirimbo y'Imana weewaawo endazi mukwano banange mwebala okubagira munyonyi wange Kayibanda mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala nasooke bakukubireko musooke mukubireko suna beni mu ngabo ebintu bye byayonooneka nga nvudde mu Arsenal ngenda kusambira mu Manchester United nengaba naafuna omusambi mutuufu gwe nasamba naye katuliko mujuuka mulese akati ngenda nenfuna suna beni era ekino mugikola ki ekintu mukiwulira nga gitambula ku makya naye musajja gwe kasajja gwe oba wabaawa wabaawa kibakuyita munange nawe oli munange kubanga wafuuka munange weewaawo Kayibanda embizi yazijjawo mu kiyungu n'azizza emiryango weewaawo kati kanirizi siwali kugira nga weekwese okwesa okutuuka n'okuluma tugenda kutandika n'okirira mu palamenti ojja n'olukiiko oze okuteesa sipiika n'omugamba kisinisa sipiika let me first eat my pork n'oluma embizi obakuti yes tugenda kwogera sayansi mu kanirizi ono ennyonyi ekyenkaniddawo era tugenda kusaba gavumenti eterawo enteekateeka tufuneyo ensigo kati nga bwe mulikolaba nti ensigo z'ebijanja tufune ensigo z'embizi kati ng'embizi tulima nnime kati nga tulima embizi omuntu obeera n'omusingo ogw'embizi nakati waliwo akadde ak'okumulisa nga kati akadde ak'okumulisa osanga omusingo omuntu nga ebinyindo biyiseemu bwembi olaba ensonga eyo era nga abantu bayitawo ne bageyo kabakozi abazizza embizi aziyisizaamu ebinyindo bweziti osanga oli afukirira embizi ze zisobola okubala tugenda kusaba gavumenti etuyambe tufune ensigo ate embizi eno nze nga chief organizer njagala bakakasa ngenda kiteeka mu buli kasoda ng'omuntu oli wagenda asangawo embizi atya yes otya tugenda gikolamu ebisigo bye bayita pigijeri bye byafulumye bakifunyeko pigijeri kati nowoba togirya gyesiige ekitegeera kakati njagala ntayinze njagala embizi eno ngiteeke waggulu bbanga erikole ki era langi pigi peyinti langi yafulumye bw'oba togiridde gisiige ku njuyo yes era 2019 ono bwe twakoledde akaleega k'abakyala mu kigogo ky'embizi akaleega bakyala kalungi nnyo kakuŋŋaanya ebbeere n'eriba lyagwa mu 6 liddawo era kafulumye dda Robina Nakalanza akamu akambadde mukyala wange akamu yasusse okukambala nanjagala n'eriri likuŋŋaane ate bw'oliyo okako byagala ddibaako olw'embizi
Okagazi. Katwagenze okulaba nga mikwano gyange wano bagenda tufaako ababodaboda. Obulwadde bungi obw'ebikaba enziku, kabootoolo, N'okolaki? nga tebakyagala kwambala bupiira nga bagenda okwegadanga. Neekola kondomu mu kigodo ky'embizi. Balungi nnyo mujjajja bala bavubuka mmwe. Bw'oba togirya. Byambale. Kati ate ffe abaana kati ebyobulamu ebifuddeko kyokugeza nga obuyonjo bw'ebityo. Obuyonjo obwoya bw'embizi twabukozemu akasenya amannyo. Obwoya bw'embizi Asenya amannyo ne gatukulira ddala. Ate obusa bwayo ne tubukolamu eddagala erisenya amannyo. Oba togiridde gisenye kale. Twagala kutuuzaayo olukiiko tukole okunoonyereza lwaki ebyenda by'akabirizi bino babisuula. Tugenda kutuula ababizi bonna okwetoola eggwanga tutuule twebuuze lwaki ebyente babirya. Ebyembuzi babirya. N'ebyembuzi babirya. Naye ebyembuzi lwaki tebabirya? Ate Abachina bwe balonda abantu abasinga okulya embizi Abachina be baali namba emu. Ffe wano twali namba 2 batusingako lwakuba balya ebyenda. 2 tugenda 2 tubeere namba ki? Kale tuzibuule pulogulaamu kane mujagala fana Kayibanda ku bwekyawo. Weewaawo sebagirya sebagirya. Kikumi alaze tano kukele fama radio ebuzi gizi kumi na saba zile shikaza kana kusaku bila bila mashaka na kwa kuna mashaka na mjamja na kwa jamani ya dada kama MTN Uganda yeno aipe Uganda tisa program ya feno amechama lunja kwa una kwa na sema Uganda ema tuma na tuma msa kwa sababu ya msuka mkele mkole una mtamleta na lunji yo esha kanda sema Uganda una mtamleta na lunji yo ana msako amechama lunji kama una kwa wale nao Nabonye takatwalide Walugeme Moses yabadde azzi. Walugeme Moses abadde azzi. Nakotalike program keleza.